Zewaswa Emmanuel as usual. Trust Media Uganda, subscribe ku YouTube. Twegatte ko like nga sharing nga videos za fene bisigalidde obikole. Ibintu bitambule nga boba obyetaaze. Okay. Njagala kwongera kuddamu kutanya ku nsonga za Spice Diana n'omukulu DJ Roger, Manager Roger. Viva Organic Access Building ejja kujjanja batuukayo ngeno mu ensonga zezendwaddezo. Munange ejjo omukulu Spice Diana yabadde ku radio Galaxy FM akawungezi premu asimwe n'amubuuza ekibuuzo nti kituufu ki yakibuuza bw'ati, how true is it that you're dating Manager Roger? Spice namugamba it's not true, but if at one time it ends up like that, who am I to say no? Ndoze chomu kitegedde bulungi nnyo. Akyogedde n'akitereeza bulungi nnyo mu line. Omukulu agambye bambuuza ekibuuzo nti tubuulireko ku nsonga zo ne manager wo biri bitya. N'abagamba nti tamudatinga era tebaagala nazo funawo, they're just business partners. Naye Roger bakera namuga Spice kati kankuwase lwaki abaagana. Ekisooka kya byonna abantu battributinga stories za Roger, battributinga new Spice ku Roger olw'ensonga nti wano music industry yayononeka nti bamanager abasinga abamaliriza ba boyfriend b'abayimbi baabwe kibadde so common wano mu ggwanga. I want to mention them, but kibadde very common. Bamanager abasinga obungi bamaliriza ba eniza okubeera b'abayimbi baabwe. Roger ne Spice Diana batambudde for now 3 years zezo okujjukirako, n'amuzimba n'amufuula omuyimbi asinga wano, n'amuteeka ku top okitegedde lunyiyo, n'amukolera ssente, n'amuzimbira amayumba, n'amukolera business, n'amufunira zi label gundi influencing companies ezenjalo, n'amuwa zi collabo zonna zazaakoleza East Africa, n'amubuildinga n'amugyamu ekiramu. You would expect nti abakyala bano balina obunafu nga bo. Omukyala akeera ku makya n'asirika n'agamba musajja ono ankoledde ebirungi musasuze eki. So olw'okuba Roger akoze ebyo omusajja beena okukolera omukyala, ebiseera ebisinga tewabawo nsonga ebagana kwagalana, teriyo. Ekyokubiri, olw'okuba Spice Diana tetulaba ku boyfriend we ne Roger teri amanyi bya famire ye, ate babeera babiri obudde obusinga obungi, oba bagenda bweru bagenda babiri, oba bagenda wa most of the times ngendo zimu na zimu Spice zagendako yeka Roger ng'ali mabega. So ezo zonna factors zireeta omukwano nti ebiseera ebisinga omuntu batutolwa kumwagala, but akadde ke mumalanga mulimu enna those moments zireeta that affections nibanga weeri. So era okubanga beekuuma nga teberinamu nkukola yonna oba tebegattangako bombi, Roger aba musajja nnyo ne Spice aba mukazi nnyo, but since tetubeera nnyo mu bulamu bwabwe, rumor has it nti beekwasaganya. That's a rumor. Naye yagambye ku radio nagamba nti tebaagalana, naye singa Roger akeera namugamba nti Spice giraba oti nsobola okukkiriza taba nansonga lwakyagaana. Reason being it Roger akoledde ebyo Spice beyeetaaga mu bulamu bwe Roger abikoze, n'aqualifying okuba omusajja eri maaso ga Spice. So bonna bakigoberera nti we don't have the clear factors, kubanga Roger tavangako n'agamba nti alina omukwano ne Spice. Ne Spice asiraamu egaana enkya negulo ng'atugamba nti oyo manager wange tukola business. Okitegedde? So kitegeeza basing on their words, that's the fact. Oba kitegedde bulungi nnyo. Naye ne balekamu kali nti mune bwakera n'angamba nzikiriza, because olaba nga they've done it all because omuntu byobanga byonoonya omuntu abikufudde omutuufu wonoonya omuvuno omusajja ate omulala ate mudanga oluusi obaako n'ekikyamu. Naye nga that is it in Africa here in Uganda. So ffe just tubagaliza byakabi, aba beeyagala oba tebeeyagala, that's their business. Ekikulu omuyimbi bamutaddeyo w'amaanyi, okitegedde. Enkolagana yaabwe ne Roger ne Spice oba balina laavu ffe tetukwatako. Kyetusobola okubeera ekikulu kye twetaaga kuzimba muyimbi kumufuula wakabi nga bw'akikoze. Mubeere bulungi mweraba.